Kakalaamu ngenda kugamba tosobola kuddira nga NRM yafuna 60 mu mambuka nga gwe Bobi Wine ng'oyagala kuba president wa Uganda kubanga omusajja oli Obote mu mambuka yonna akyalinayo amaanyi n'ofuna opportunity omwana we n'akuwa paaso jjo weekubye ekifaananyi olabe ne taata we kubanga gwe Bobi Wine oyagala obululu buli just bw'ogenda n'olambula amalalo g'oli n'oteekako bendera oba okoze kikyamu ki okuggyako nga toyagala Bobi Wine awangule nkugereza nti nno akena weyajja neekubisa ekifaananyi ne Bobi Wine yafuna 26%. Kati ekibuuzo kiri nti Museveni nga mumulaba emyaka gimuweddeko ng'akalulu akabba bubbi ng'akena awadde Bobi Wine gw'owagira paasi tijangu abatoli n'abalango bakuwa akalulu kubanga West Nile Museveni agikutte mu ngalo ajja gibbamu akalulu kati akalulu tunuulira gwoba Bobi Wine tunuulira abatoli n'abalango akena akugambye bw'ojja eno nga 80% yiyo kuba Museveni West Nile yaddidde mukyala wa Eddie Kenzo mulaba n'oli omusajja oli akankana n'abanga Museveni ajja fiirawo oba akabba misana oba akabba kiro kati akena akuyambyeko otwale obululu bw'abacholi n'abalango okujjako Kakalaamu nga towagira Bobi Wine kuwangula ekyo ekikola kyeyakoze we kiba kimugirayo obululu bw'abacholi n'abalango wandikubye engalo mowasonga abantu mu biro bino bwe bakomparinga Obote bye bakola ne Museveni byabakoze Kakalaamu omanya abaganda abagamba nfunda n'omubi omweru funda n'omubi omweru Kakalaamu nfunda n'Obote omufu okusinga okuba ne Museveni sibu Kakalaamu mpulira kyengugamba muno Kakalaamu kankubuulira ekintu kimu kankugereze atalina magezi no video gireke lwaki abaganda baprefaringa Amini okusinga Obote kyava nti Amini yakomyawo enjole oba okay njole sagala kuyita mulambo ne o enjole ya Ssaabasajja Kabaka gwatamanyi enjole enjole yes, okay jindonyereze ko tegere kyentegeeza now era kwekyo kyennyini kansoka enjijjawo kino kigambibwa nti Ssaabasajja Ssekabaka bwe yali mu Bungereza Muteesa nga bamuwangangusizza Obote kigambibwa Obote yakozesa omukyala gwe saagala kwagala kwogera yali omuganda okumuwa obutwa kigambibwa kati akonako tukategeere omukyala teyali mukyoli teyali musogga kigambibwa Obote yakozesa omukyala yali omuganda okuwa Ssekabaka Muteesa obutwa era naafa ekyo kati kubanga kati tuge atayagale tuli ku video eno kati kuyiga no wekiba Obote yatta the rumors which is an open secret tiyakozesa wa tribe ndala kati gwa abaganda abagala obuganda kati tulina okuba mu tochi nti era abaganda omuganda gwe bakozesa okutta. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa
diaspora tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalaamu the answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Anyway, tukwanirizaako nnyo ku The Answer Channel mukutu gwa YouTube mu kaseera ke kamu tukwanirizaako nnyo ku Kaye Wisdom Official mikutu ya YouTube. Kaseti no oli bulungi kaseti obulamu mutambula ddala bulungi nga bogeza kukwate ng'otambula okuviira ddala no mu North America tusinziira mu Kamuli saako ne abali mu Uganda n'abeetolodde ensi zonna okutwaliza ewamu. Baganda bange abali mu ggwanga erya Uganda abali mu kyombo ky'Obwarabu babuuzizzaako nnyo mwe bali ddala tugoberera mwe bali ddala kwagala kye bayita maybe another option oba plan B mugezaako okuntuukirira nga mwagala otandika online business gye mbagamba bajennanga naye business eno etambulira ku big why, the reason why you want to start something, you want to start a business. Now lwaki ngamba nnyo abantu abali mu diaspora wano, abantu abali mu North America, abantu abali mu European countries, mu Schengeni, abantu abali mu zino ensi gye tuwangaala anti ebiseera ebisinga tukkiriza nti tosobola kweyimirizawo ng'okola omulimu gumu, olina okukola wakati w'omulimu gumu ku ebiri. Okola ebintu ebyo bibiri kikwetaagisa okubeera nga olina ebimu bye weefiiriza ng'obudde bwa famire, nga okweyisinganya omwami n'omukyala, maybe n'okumaliriza okukola nga wokoze nga okooye omubiri gukooye, ng'olina ebintu ebimu by'olabye ddala nga mu butuufu wandibadde obifuna naye nga tosobodde kubate ng'obifuna naye ng'ate olaba bikugwana, ng'ate olaba buli wogamba nti next year nja kuba nina kyentuuseeko ne kitatuukawo, oba n'ogaa kanzireyo nsomeko n'osoma ekyo ekintu olumalirizo kisoma n'olaba ng'ate era olina ekirala kye weetaaga okugatta. Ensonga lwaki kugamba nti online business eno eyinza okubeera nga erizonatinga naawe kasobeera ng'oli coachable ng'ate oli ready to learn, you can tap into it olabe ebisobola okukwate ng'okikwasaganya mpola mpola. Franchise online business eno ebadde okumala emyaka 5 mu gumu, you can also do your due diligence n'oyingira ekintu nga omaze okubate ng'okola informed decision. Now nga business zonna bwe zirina okubate nga zibeera, buli business yonna yonna either ebeera ne service to deliver, katugambe okola nga caregiver bakusasula olwekyo kyokozeeko service egyoba okoze, katugambe oli engineer, katugambe oli carpentry, buli kimu kyokola kibeera service egyokola yekusasuza. Then wabeerawo ne party ya product nti olina kyotunda, tugeze simu, tugeze laptop, tugeze gaali, kyotunda eyo product gyotunda yekusasuza. Now kati online business eno efocusinga ku product, ina product gyolina okubate ng'otunda to get paid. Naye tolina olina okubeera nga oyingira mu system okumanya kiki ekituufu engeri gy'oyinza okubate nga otunda, cause marketing model kyekikulu wano osobola okubate nga weefunira mu eno business, either n'ozimba ekintu ekibeerawo nga plan B yo in case nga owulira olina byonna by'okwoye nga you want to start something at your own pace. Eri mu nsi 26 mu location 43, you can work anywhere as long as you have a laptop, simu ne internet oba wifi, ebisigadde ojja kubate nga obikolako bulungi nnyo. Personally nange I was skeptical at first, but time yatuuka nenkola due diligence nemanya kiki enyingirira. Right now I'm building it. We can come together ne tukibuildinga nga okiwadde obudde nga si kugamba nti olubo teekamu enkyofunirawo. You building something slowly by slowly, then after osokwate ng'ofunamu. So genda ku website yange www.g-viepena.com. Bw'ogendamu kyegenda osobola okukuleetera, egenda kuleeta oteeka amanya, oteekewo erinnya, oteekewo email, oteekewo n'ennamba y'essimu. Webiteekawo ebintu ebyo byonna bajja kwanlockinga free webinar eyinza okubeera dakiika nga 90. Bw'omala ogiraba olabeko ebimu ku ebyo bye bakola business kikaaki eno, giwa obudde obirabe, then olaba nga olina wetategedde osobola okuntextingako ku WhatsApp era kweri kwennyini n'ombuuza ninawe sitategedde sibitegedde bulungi biki bino, nja kuwa obudde tunyonyolagane. Oba osobola okunkubirako ku simu yange ya 647-821-8189. Mwabali mu diaspora, let's come together to do it. Now olwaleero Bwana Kyagulanyi agenda ew'omuntu eyatuusa ku Buganda ekizibu. Baganda bwe bandirowoozezza. Era nalabye okubadde ekkozi ye tofokasize ku Buganda yokka, eri over Uganda okutwaliza ewamu. So Abaganda babanga banyiga ku ekyo kye yakoze.
ate waliwo abaagala ne leero mbadde mulaba nga ali mu church ng'ayagala preachinga kye bayita love reconciliation and I think ne respect oba oli awo abadde abagamba nti ndi eno mwalango ndi eno mwacholi nga ndi mu preachinga kye bayita love kubanga twasoma batugamba nti Obote yali mulabe waffe wa Buganda ne tukulanga tukimanyi nti yakola ekiyennyo ku Buganda era abantu abakwidde mu central tebali respectinze nnyo Obote oba oli awo ate bandisirespectingako okwo kwa Amini akatono okusinga Obote. Kati kankutandikirawo kwekyo kyoleese kati kantandike lwaki bandisirespectinze Amini okusinga Obote kubanga Amini yazze enjole ya Ssaabasajja Kabaka. Kati mukujizza naye bamubalira kubanga jjukira we yawamba Obote Amini bazungu be bamubalira okuwamba Obote olwonga Obote yagenda mu lukuŋŋaana lw'e Lancaster n'ayogera ebigambo bingi yali ayogera Oluzungu ati gondi wa Bungereza naye najja bwati n'agamba abamu ku mmwe mwogedde Oluzungu lungi wano naye abamu ku mmwe temugenda kuddayo nga muli ba president yali agamba Obote era Obote agenda okudda mu lumu nga bamugamba bakuwambye Amini abangeza bali bamaze connectinga na Amini n'awamba kati Amini okwenyweza wano bamugamba nti wetaaga abantu ba sento era kyobola nze newunya abantu bakyawa Abaganda ekyo kyabwa Katonda toli kijjawo mu nsi yonna eggwanga eriba sento eriba ewantu nga capital city naki biri awo no even if you hate that tribe gende South Africa you cannot no Obote you cannot hate the Zulus. Abantu ambalowooza nti Mandela yali Muzulu. No, yali Mutosa. Yali Mutosa. Era kyobola n'okuvaawo aleeta Mbeki Mutosa munne. Kati naye nga abantu bangi nnyo baali balowooza Mandela Muzulu. But because politics ali around nti va ku Gauteng muri Johannesburg, va Cape Town, but gubaita politics ya South Africa atandika ku Zulu land kuba Shaka Zulu. Osegera nti abazulu barolinga kinene nnyo mu byobufuzi bya South Africa until era kyobola abazuma we yajja abazulu baali baagala nnyo Zuma kwa mwe katefa abali wabweru wa South Africa abamu bakufa abazalibweyo nti oba gotokigoberera abazulu be baayagala Zuma n'omuzulu afugeko ngoga bannange twalwanirira ekintu kino yes ne fenga tetweraba kyobola Zuma n'oboofotya no kati for example kati yagulawo n'ekibiina yagulawo ekibiina ky'ebyobufuzi by the way nekireta sebo nekireta ababaka Zulu oyo Zuma gwe bakuba kati nkozesa example ya South Africa to make you understand what I try to say ti tribe ebeera mu capital city oba tribe ebeera yali involved mu kukyusa eggwanga mu kulwanira obwetwaze bw'eggwanga eryo n'oba togyagala you have to work along with it. Gende Kenya bwe kiri kati katukomewo wano nkizeemu nti lwaki Abaganda baprefaringa Amini okusinga Obote kyava nti Amini yakomyawo enjole oba okay njole sagala kuyita mulambo ne enjole ya Ssaabasajja Kabaka gwatamanyi njole enjole yes, okay jindonyerezeko tegere kyentegeeza now era kwekyo kyennyini kansoke njijawo kino kigambibwa nti Ssaabasajja Ssekabaka bwe yali mu Bungereza Muteesa nga bamuwangangusizza Obote kigambibwa Obote yakozesa omukyala gwe saagala kwagala kwogera yali Omuganda okumuwa obutwa kigambibwa kati akonako tukategeere omukyala teyali mukyoli teyali musoga kigambibwa Obote yakozesa omukyala yali Omuganda okuwa Ssekabaka Muteesa obutwa era naafa ekyo kati kubanga kati atayagale tuli ku video eno kati kuyiga no wekiba Obote yatta the rumors which is an open secret tiyakozesa wa tribe ndala kati gwe Abaganda abaagala Obuganda kati tulina okwokuba mu ttooki nti era Omuganda gwe bakozesa okutta kiringanga kakati kankubuli ate this is common Kenya Kenyatta yakonsa Tom Mboya eyali Omuluwo omujaluwo n'amukozesa
okuyigganya taata wa Raila Odinga naddira abaruya bonna abaruya yagatta abaruya n'agatta Luoland yonna bonna n'abagatta bw'ati n'ababonyabonya nga bakozesa omuntu tribement we Tom Mboya kyokka ekyewunyisa bwe bamala omukozesa okutta abantu ba tribe ye ng'abakikubi bamukozesa nga bakozesa Tom Mboya okutta aba tribe ye n'okuyigganya taata wa Raila Odinga n'amala kinyata ate ne bamutta ne batatta Mboya bubi nnyo kati ekyokuyiga kiriki nti nze ngenda nenda bakakalaamu olaba kati abaganda kati bebakoze ngenda kudda ku kino naye nekiruka kijenge waruka segment kenjaga okuleeta abaganda kati basinga okuba Bobi Wine. Do you know that? Nkiraba abana banga nti kale njagala kuwagira Umaru Kisekka ndabye video ye ng'agamba bannange temutuusiza mu bupeti fight tubaleka abantu abo n'enkuuka zaabwe kankubulye kakalaamu mpagira Umaru Kisekka kweyo ensonga waayi kakalaamu abantu b'emmengo tugumiikiriza bagumiikirize omwami oligo gumali mutuwani olaba kye yakola Rafael abali mu maka ga Bobi Wine juzi abataka biki tiwampa simanyi simula Katonda Bobi akola omusajja yafubutukayo ng'alinga omuwenduli nze tetwamuwandako abantu nebagamba lwaki tosirise muzeeyi kati nadde olina kumanya kati Baisrael Mayengo yayogera kakati katudda ku Semwogere yayogera yali Katikkiro olina kumanya Israel Mayengo yali ambassador wa Museveni bonna bali abagenda tiri yayogera kati Israel Mayengo atiseyogomaga nti musajja wa anti kati bamunyiga amabete na anti dabayo muganda wange ambassador Israel Mayengo gwe baleeta n'ayogera bite by the way the guy is very learned goroza lwaki Semwogere yali Katikkiro teyavaayo anti kati uchoino no manyini nyini gwe yali alwanyi gwe yali agamba mbe tulina kye twamugamba naye yayogera anti bane bampanze naye teyayogera ekyokubiri gwe weebuuze bali abalala lwaki tebayogera ono si ayo ono lutalo lwennyini naye nze sigala ali Bobi sigala bivaamu katati kyenkunyonyobuulira kakalaamu ngenda kugamba oyo Bobi Wine omulabe bangi nnyo kati kino kankyogere abaganda mwina this chance bweneegenda bweti nedda wano okudda ensolo twala emyaka 10 kantiddemu kakalaamu kyenjogera olaba katositegedde omwana abamukubye abaganda mwina chance egi eri ku Bobi Wine bwe bayitako bweti neegenda ojjuka kye nabagamba ekibayita missed opportunity ne misused privilege. Bobi Wine is an opportunity to Uganda but particularly to people of Central Uganda including Baganda people. Mwina chance egi eya Bobi we bayitako bweti okukoma otisolo twala emyaka 10 mwena byonna mubikole kati kankubulye kakalaamu kyewuunyisa nti Bobi Wine ne wavayo n'ayogera ku CBS okumanya abantu b'emmengo bakalu teri ayogera kakalaamu mwe mutamanyi eyo CBS bagisiba ku kabaka si ya kabaka eyo CBS ya Sudiru najjo isebugwawo nemunange kankubulye wobeera eno olaba ebintu n'ogamba Uganda ng'erimu kati tudde ku CBS nalabye aba TV in fact sanyuka na jipositive nalabye mako wange musajja wattu ng'ali mu bantu wamma okimanyi nti wabeerawo obutabanguko wano eno okimanyi nti no toyinza kuddamu kukola okimanyi ekyo k'omusajja nawe okimanyi ngoma ya musajja ati bamusindise kubuuza era nedina kwajogane nagamba abo bakalisa byebefuniramu musajja watu project sizize agwe Uganda erimu games ekyo kyonna balina kukanga abantu ba Central naye katugende mu maaso kuba kati sagala kuwanvuwa nnyo ate nga kino njagala abantu bayige wulira kana akantu genda maaso abaganda be baddidde okuba muganda munaabwe Kyagulanyi bakoseza CBS kubanga kabaka musibe tasobola kuvayo gamba nti BBS ya Freeman kiyimba buli omu asirise okawulira akantu ako tu abantu bemme ne tumugumiikiriza ne tusirika tuti
ngawe mwakoze eki abantu ba Buganda mukoze mutya abantu b'emmengo tubagumengo Buganda weri n'emmengo is an administration block muri Katikkiro twabavaako dda. I want to tell you Katikkiro Charles Peter Mayiga CBS BBS n'abantu mwenna ab'emmengo n'enfaana eziri awo ziringa enkuta twabavaako kale tetuganye liver netovuma nedda bali sibavumye ngambye bali mbatadde wali waliyo n'enfaana endala eziri eyo kimenyewo just tugere sigambye bakitiibwa abakitiibwa mbatadde kale bonna nga bwemuli bene njagala tubabuulire twabavaako dda mukole bye mukola mubbe mulye mubeere eyo muvume Bobi Wine mumujolonge oba Bobi Wine musiru twabavaako. Leero mbadde ndaba akatambi akalala Museveni abadde atuuka oba Namirembe leero wabadde Lubaga I think wabadde weze emyaka 10 omwana BBS abadde ali ku kamera ali ku live naye nga kimu nyakalo bategeezaako abali ku BBS ti President Museveni atuuse nyakalo bategeezaako nti President Museveni namuno kyokka banako bannange bebawaga abanakubazi mukitegedde banakubanange kati kakalaamu kakati tuzze ku kino lwaki Bobi Wine tutegedde mwaliwo lwaki abantu ba Buganda baagala Amini okusinga ku Obote okitegedde tu mutegedde nti Obote allegedde bw'aba yatasse Kabaka Muteesa bagamba yakozesa muwala yali Muganda ekyo nakyo mukitegeere firi tukijjamu ki nti ne bana abaliwo Museveni oba abanyigiriza bakozesa Baganda gwe kati kikwewunyisa nti fulufiga wabakuba Bobi Wine bamumalizaayo kyokka wandisubidde nti Genosale yandiza okuba Bobi Wine mumalizaayo omanyi wamuyita Chali wange oyo mukwano gwange kati Sale yandivuddeyo okuba Bobi Wine ati ye takikola fulufiga n'avaayo n'ayogera ebigambo bwe biti n'amwemula n'amuzza wali n'akwata abaana be n'adda ku mukyala we okitegeera kati naye ate waliyo Abaganda wadde nga bali mwenaalemu nga tebakikola mbagereza nnyo Kazibwe Ragadi Kakalaamu toyinayo video nga Ragadi yali ayimiridde bwati naso ate nga Ragadi yali very much connected obadde oyina ekyoko obadde tewasanyuse ne Katikkiro nga akyaziza omwana ono Katongole yani chicken Kakalaamu kati kankubuulire nali ku misini Kakalaamu kankiddemu saasanyuse Katikkiro yasinga okuba n'abantu abali abamuinforming ebigenda mu maaso nze baali bangoba ku CBS bede nze bangoba ku CBS okusooka Bobi Wine nze gwe basooka okugoba ku CBS byonna BBS ne CBS ne bangoba osegede ne bawayisa baddako Bobi Wine yajja luvannyuma mugoba nga nze bangoba dda kati wuliriza bamuwa information ayina abantu bamuwa information updated Katikkiro newe yampita tutuule tuteese newuunya nga omuwalo yali awo Munyarwanda yakola ku programs nembuzo ne bana ate baavaawa n'amunnyonnyola ebigambo biti ebiri ku wisdom omuwala nga yannyonnyola bamuyita obonaani akola appointment zaawo kiringa nze wenewuunya nga akulembera Buganda Land Board Musoga omuwala nga bamunnyonnyola nkunyonnyola Katikkiro nti ono Kaye muzibu era namugamba gwe nyabo nzanzala mu mbejja oyo Katikkiro ajja kuvaawo alinsinkana alijja kati nemugamba kati wobolooza nnoonya kifaananyi sijja kuba twesinkana mu misinde n'atuma omusirikale omusirikale najja nange Katikkiro akuyita neŋŋende era ekifaananyi kyange ogenda ku Facebook yange Kaye Wisdom ojja kulaba najja bwe nenfukamira ne twebuuza nange Wisdom lwaki bampisamu eggaali nemugamba ku erwa ku bifaananyi biri baleeta ebyagundi ebya Kabaka nemuga gwe walaba ebifaananyi bya Kabaka byakusanyusa ani yabikuba ebyo lwaki mwabita tukana mnaga kakati nembako kyempropose nga onanga nedda Wisdom actually kankyogere namugamba owekitiibwa Obwakabaka wa Buganda is a nation tuyino wali teekeddwa okubaawo department ekwata kubya kwebyo si media nti kati nga wendaba Israeli Kazibwe omwogezi w'Obwakabaka nemuga no kati ebintu bikyuse ebintu biri ku internet there must be like 3 or 5 people abeŋŋanga ebyo osobola obutalonda nze
ni mufunye abantu abagezi nga jangu tuogere kugamba oyo muwala nkola point kati omuwala nangamba nzije baddi nizija nayogera omanyika kati wisdom kati omanye onoonya kifana namuyisa mbweti n'abaali awo bonna nimuka kati ate sijja kifuna nkulage nti nja kusigala ndya nywa nga wendi osigala tosobola kusisinkana mwana chikeni kyobadde ogamba nti Katikkiro ateeka okuba nga kyonna ayina info kati kankubulire wetwogera wano omwana atadde ka vidiyo akalala atadde akalala omuwala yagira bwati n'amuterayo bisobooza n'abikubako bwati n'abisangula n'ayita emmanju ng'ate yeekwata ng'alagano bwati ate yabuta naye gwe omanye ekiri awo emmengo naye kineewunyisa Pastor Tom abaana bamuviiridde eggaali Pastor Tom oyo mukwano gwange kambabuulire KAKALAAMU tuli balokole naye abantu abo abasajja bagenda kunyiya abantu obulokole tubadde ngaawo nga bavuma ebisiyaga nga balinga babivumira Bobi Wine tuwagenda ovayo nga Trump agambye Uganda efuna $9 million per year okubunyisa amawulire sensitizing people ku byebisiyazi kwegamba promotinga n'okutwala tugende Trump nga yagamba naye nga bali bavuma Bobi Wine nafe aba unity platform national unity platform kakati ne bivaayo nga gavumenti ya Uganda efuna $9 million Pastor Tom n'asirika bujingo mwebaza teyaddamu kwogera ku bisiyaga bivuma Bobi yakitegeera nti ate bempagira bo bafuna ne ssente twate tuli awo Pastor Tom owe mutundwe n'avaayo ng'alinga agamba bannange temulonda bano abasiyazi bitya indirectly ng'akuba Bobi Wine kati abaana ne ku myaka gya Pastor Tom nene ntegeera nti pressure Pastor Tom omanyi gy'aliko enamba ye MTN gyakuŋŋanyizaako ekiweebwayo baasooka ne bagikwata bayirawi kwaliko ssente nnyingi nnyo ne bagikwata ne bagamba ani ono musumba kyono naafuna obuzibu ojjukira bwabeerako ne sikando omwana yabba ssente nga tamanyi na zabbye abo basajja balina ssente muganda wange tubawo ekitiibwa nti balokole naye weewuunya balina ssente zijjuza kaliina kati abe MTN n'ab'ebyokwerinda ne bakwata ennamba ne basiba ssente ezaali okuzita waliwo okutegeragana n'ebirala ne babuuza ni musumba ali ku luuyi lwaffe kubanga bakulaba ng'omusumba oli mugagga nnyo olina kuba ku luuyi lwa gavumenti no wonder Pastor Tom ebyo bye mwogera ne lwakubanga mmwe ba Pastor Tom mugenda kunyiya abantu obulokole nga bujingo weri abunyiiza kubanga Pastor Tom ekitiibwa nze nange kyemuwaze nali ngenze mutunda ennaku ezo 3 kati nange nagendayo nko nze ennaku 3 nze sisulanga wantu neyantwala yali muwala yange wisdom na ente zange nalina omwana gwenkosa okugira ente banne emmotoka negwa ku accident I was so down nga wisdom omanye ebintu bya mukama simanyi bitabita kukuntwala emutunde naye simanyi gye tugenda ne bayogera simanyi ebikolimo bikoze bitya okukakana ennaku ezo ze naliyo naye ekitiibwa kye tuwa bano abasumba kigenda kuvaawo you can decide to keep quiet kati abayo Pastor Isaac Kiweweesi owakansanga Miracle Center musirifu abuulira njiri ye takomentinga ku byabufuzi n'abalala omusumba Alex Mitala abuulidde enjiri kuva mu Jamini takomentinga takola kitavuma abantu toyogeza bya kisiru laba abasajja naye bano abasajja olaba akomentinga ng'akuba Bobi Wine manya either afuna nnyo ssente nnyo mu bazungu nga akaunti ze gavumenti emuyitanga kubanga olina okunnyonnyola kati gavumenti oba ofuna nnyo ssente mu bazungu ne mu bagoberezi baagala okumakinga sure nti obawagira kyovola olaba ng'omusumba akuba layini ezikuba Bobi Wine manya afuna ssente mugagga kati opasa Tom mugagga naye bakubanga beebrandinga ng'abanaku ate mulokole kino kankiddemu musumba Tom mulokole naye kagamba ebyenfuna bino munnange bikyusizza abantu KAKALAAMU ffe twakula n'abasumba abo ba Pastor Alex Mitala nga basajja banaku ne batuyigiriza okukola Pastor Alex Mitala mulimi wa nanansi oyo Pastor Kayanja mulimi kyovula yagenda ne Kalamujja n'alima ebyo ebintu ne bibeewunyisa abantu okyegera ekintu ekyo nti bakozi abo abasajja naye tulina betufunye nga bagaggawadde mu ngeri nga tebagala kudda mu bwavu kati katudde ku kino KAKALAAMU Obote Bobi Wine ogenda ku malalo g'Obote ngenda kugamba ebintu ebi Jimakena omwana w'Obote yakwata ekkubo najja in the middle of chaos mu kalulu kali akaggwa najja wa Bobi Wine ogomanyi jjukira omwana w'Obote Museveni yabakkiriza bukkiriza kujja mu Uganda asobola obbakanyuga n'abazzaayo asobola obbatayako emisango
omwana w'Obote najja maka ga Bobi Wine bwajja ne beekubye ekifaananyi ne kigenda mu Bacholi n'Abalango indirect omwana wa Obote yali akubidde Bobi Wine campaign kubanga olina zikola ng'oli smart nabagamba KAKALAAMU nze nali Uganda nga ne introducing of course musamu ekisiba genocide I mean asobola n'okuŋayimirirawo kola booti and I can be nankani nsobola okukikkiriza genocide nze ku respect gyemuwa but nali Uganda nga njogerera obufuzi ng'olina okubala ebigambo by'oyogera nali nsibula nze government natandika okugamba natandika n'ekigambo ekigamba ndiwe NRM atali kidoli oba kidomula goloza lwaki kubanga singa navayo benakola like that bali basobola okundyawo okawulira olina okuba oli mugezi akena okujja Bobi Wine bali Abacholi n'Abalango baba bategedde Bobi Wine akena wamala okujja ewe Bobi Wine najja akalulu mu mambuka 26% mumpulirize tugende mpola akaluke yajjaawo nejjukira UPC joloza nti si y'amaanyi UPC ne by-election tubadde ne by-election mu Uganda 5 UPC wangudde kezu mu mambuka ekubye abenale down like this ezo UPC kyali nezirye no zibadde nnya n'eryemu enale yabbanzibe kati UPC gye weepankako eyina amaanyi mu mambuka kati akenaze wa Bobi naye kubye ekifaananyi n'akita Bobi n'agenda mu mambuka najja 26%. Gwawagira Bobi Wine ntola nti akena ababa wadde paasi nti naye yeetamwa adda mu 7 tudde ku kino nzijja nno akena yabadde mu parliament n'akaaba bamukoze akantu n'atajja ku ballot box ku ballot paper abadde ayagala kwesimbawo ku president akena agamba akuze si kwesimbawo ku president kuwangula yabadde ayagala kwesimbawo ku president kimusobozesa okutambula Uganda yonna ng'alongoosa erinnya lya taata we kubanga mbu yasuubiza taata we nti ali kikola nti Museveni bamaze emyaka mingi nga baadira ekifaananyi kya taata we ne bakifuula eky'omutemu kati abadde ayagala kukozesa piriyodi eno ng'asiibula ebyobufuzi atambule Uganda yonna naddala mu Buganda annyonnyola abantu nti bannange ekisooka eruweero Obote si yatta abantu naye ekyo otafiire yakitugamba dda KAKALAAMU yagamba nti Museveni bayambalanga uniform za UPC ne bajja mu Baganda eruweero ne babatta ne baddayo mu nsiko ne bambala uniform z'abayekera ne bajja ku makya ne bagamba nayimulaba Obote wassa Abaganda kati akena ayagala genda mu Baganda baga bane taata waffe si yatta otafiire yatugamba dda anti ye kyayagala anti waliwo opportunity nti alaba Museveni agenda mu myaka 9 kati ye ayagala kikola nga Museveni wali kati Museveni yakitegedde ne bamukola ne bamugana okwesimbawo ekyokubiri Museveni yakitegeera nti akena wagira Bobi Wine basobola okugenda bweti nga akena akampaininga n'amaana agamba Abacholi n'Abalango bannange neesimbyewo naye akalute mukampa mukawoono kati Museveni ebyo n'abimanyi n'amugana akena yazze mu parliament n'akaaba amaziga namulabye KAKALAAMU Bobi Wine yazuukisizza Obote ali eyamuwaana okufa ku bufi Bobi Wine yazuukisizza Obote omanyi lwaki Abaganda basinga basirise KAKALAAMU ngenda kugamba KAKALAAMU omanyi Abaganda abagamba nfunda n'omubi omweru funda n'omubi omweru KAKALAAMU nfunda n'Obote omufu okusinga okuba ne Museveni sibu KAKALAAMU mpulira kyengugamba muno ye KAKALAAMU kankubuulira ekintu kimu kankugereze atalina amagezi no video gireke abantu ababadde wano abadduka ku mulembe tofaayo ngenda KAKALAAMU kituufu ngenda kugamba KAKALAAMU nze tukoze batugamba Buganda KAKALAAMU gwe bakugambye maama wange yasinkana bbaawe yasooka baali basoma medicine mu Bungereza omusajja n'amulimba eri teyamugamba that's what I hear nti muwengulu akimugamba azadde abaana aba kubanga abo abasajja bagenda ku sikala za Buganda nga balina amannya ga Buganda nga olaba Baseggona Bampuuga kati omusajja yakulira mu Buganda n'agendera ku sikala ya Buganda bensanga Bungereza bezaalamu abaana abo akitegeera ku wakubiri family yo abali bajja n'obusumbi simanyi obulo kwe kubalaba bali beeyisa bano nga bya kizungu omusajja oyo
bagamba bamutabutsi ku mulembe gwa gundi oyo Obote tu yalinga tatawo anti be bamu kubateeka sente mu Uganda House ogizimba nga balina okuba ku boodi bamutira mu gundi mu kagundi bamutira mu eri eya UPC ani nayo giyita Uganda House kakati be bateekamu sente bamutira mu accident nze nandibadde munyiivu nnyo ku Obote kubanga nze kenyini nandibadde mulango bamutira mu accident yalina sente ne bateekamu kubanga tebyali bya family era kyova ya Uganda House ya UPC si kizimbe ky'Obote Foundation nedda mulimu abateekamu kati nze taata wange omuto bamuta kati nange nze nandisinza okunyigira nnyo Obote ne munaye Kakalamu kati kankubuulire kuba tuli mu kuyiga Kakalamu tunulya Kakalamu nze ndi mulokole ngenda kugamba ekintu Kakalamu ndi wa Zionist I'm a Zionist ekikwata ku Baisirairi sirowooza I don't think omuju waaba wali ng'akwata eno gye nkwata sibuuza Kakalamu njagala onkubere bulungi nyina ekintu kyendeeta ki sensitive Omuzirairi waaleega eno kubanga Bayibuli eŋŋamba gwe kasita when you bless them nalo Katonda akuwa omukisa waliwo omukisa gw'ojja ku maamawo according to the Bible ku bazadde bo tujuwedda kikataano ekomekereza nedda wulira Kakalamu tuli mu kuyiga Abayisirairi waliwo omukisa gw'obajjako nga gw'ojja ku muzaddewo naye munnange ku mulembe guno ensi yali temanyi ku lutalo lwa Isirairi Kakalamu bambe wulira kino kyengenda okuleeta kikulu nnyo kuba kya ddiini Abayisirairi abantu baali tebamanyi nti eGaza bo bakuba bukubi ne batabussi Abapalestine kubanga bo kiri mu Bayibuli nti Abapalestine olina batabusi beekuba kuba emyaka gyedda kati ensi bwe yagenda neraba vidiyo ng'abaana abato babatabusi Abazungu bagamba mulindeeko wadde tuwagira nnyo Abayisirairi ne mulindeeko omanyi we twogerera Trump babadde bamulese Bungereza France bitya ne bagamba okuba n'olwaleero Palestine nsi ekyali kyagaana okugimekinga two states Israel ne Palestine baali bawagira Israel naye nga tebalabangako nti Israel ejjawuzi n'ekuba bukubi buli muntu okawulira akantu ako bwe baalaba ne kikyuka kati wulira kana akantu I'm using that example to justify what I want to say Kakalamu emyaka 47 gyatunyigiriza gituleetedde okusonyiwa Obote nga woolaba nti wadde ndi mu Zionist newe nalaba abaana Abapalestine nga bindako bade manyi mulwana n'abasirikale naye ate kati ate omwana kuba abasirikale babeekuba tasoke Kakalamu nga woolaba Abayisirairi nti ensi yakyuse n'etandika okuwagira Abapalestine n'Abaganda abategeera ab'omulembe guno bagamba Obote ne waba yatukola ekintu ekikyamu okutta kabaka naye okusinziira Museveni ebintu byatukoze emyaka 4 we better go with Obote kankuwa example lwaki ngenda n'Obote Obote tabbangako ttaka ly'Abaganda obaoliawo singa yalwawo okwo yalwawo Obote 1 ne 2 okay yalwawo Obote tuli ku Baganda nkulaga kati ngenda kulaga Museveni byakoze Abaganda n'Obote byakola Abaganda Obote it was one mistake like this ate yo one mistake Obote tavangayo n'agyewanira mbuze natase kabaka allegations ye tavangayo gamba nti nze namutta era yaga sinze namutta kubanga era n'Abaganda bala basoro mutta kubanga twalina Abaganda abaali bawakira republic nga baako obwakabaka it is there ye kiri omusajja wa DP ebyeddala yiye litabyaga owa DP Beni Kiwanuka yali agala omanyi republic otegere kyoyita republic yensi nga teri mu bwakabaka baaliyo kati Obote asobola okugamba sinzi kubanga tavangayo gamba nze natta kati wulira oba yeyatta oba kiki abaana b'omulembe guno tugamba emyaka 4 Museveni byakoze Abaganda ayinza kusonyiwa Obote kankuwa example Otafiire yavaayo n'agamba nti abantu abatta Abaganda teyali magye g'Obote
bwe bali obotafire bayambalanga uniform z'Obote ne batta Abaganda ne bagenda ne baddayo mu nsiko ne bajja ku makya ne bagaba naye mulaba Obote babase kitegeeza kati ekyo Obote tukimujjako munnange si eyo kane Pecos Kutesa yakiwandikako mu katabo Nalabe Solomon akakootinga betrayed by my leader yali abadde ki sotafire ne ba Pecos Kutesa yakiwandika mu katabo Solomon Kampala yakakootinze bakaita betrayed by my leader batanga Abaganda kati tumaze emyaka 35 twanyigira Obote okutta bajjajjaffe tukizudde teyali Obote yali Museveni ekyo kimu tu Obote ndagaayo nti ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda lirino yalibba ng'ate Obote yaliwo nga baligabana nga baliwo Abaganda mbaayo bweriti nti kajiiko yakabba kankuwa example olaba gonna amalwaliro g'olaba Mulago Gombe gonna ng'Obote ge yazimba we yagazimba nga lyali ettaka lya Bwakabaka gavumenti yalisasula tebereza nga tengo Bwakabaka tebuliwo Obote yalekawo olaba Matinde military barracks olaba Buganda Road Court Obote yabirekawo byali bintu bya Buganda Museveni bukyajja yateeka mu military gundi tebiddangayo that is to free Obote gwolaba tabbangako ttaka ly'Abaganda Ssekinomu waliwo ettaka ly'Obwakabaka n'ery'Abaganda Ssekinomu KAKALAAMU buli famire y'Abaganda eri mu Uganda Museveni's government egibyeko ettaka including n'eryaffe Mawokota topic tugikomeza tugenda ati kakati KAKALAAMU mu butuufu okoze ekituufu tugende kati ku point kampunzi katosobola kummalako bwotyo anti kyekyo kakati kiriwo kyogamba katuduke ku point endala KAKALAAMU bagamba oyo okola ennyo ate oyo neda kale kanve ku ebyo kampunzi katosobola kunjijjako ati kati kale kampunzi kene bajjo kiyagaye kwa namulabye ku radio ng'akaaba nti Bobi Wine akoze ekintu ekikyamu Bajjo muleke nedda sigenda mukuba bajjo mukwano gwange muganda wange sisobola naye ngenda mugamba bwe sooka olaba oba tukyaliko kubanga topic ate engeri gyogigize sigitegeera ekisebo abantu badde bakyayagala okuyiga ku kyogundi okugira ennyo otuukese oyinza okwonoona kati kankubuulire kubanga owadde information mungi sigazeeko kakati ewulirize kati kankubuulire KAKALAAMU bajjo yagambye nti Abaganda banyigidde Bobi Wine Borogenda okulaba Obote that's a lie. Singa Abaganda banyigidde Bobi Wine wandibalabye. Obote bamuleeta luli bamugana okuyita mu Buganda n'ebintu ebakola. Bali bamukomyawo. Bali bamukomyawo ng'afudde. Oba bamusuula oba Busoga ne badira helicopter n'ebuuka bagana. Ate bali kati naye with time. Ani yali akikulidde. Wuliriza kana akantu n'ennadduli yaliko. Niye ebiro we biyise Bayibuli egamba ebiro we byakomawo. Nowe nkugambye nti tuwagira Isiraeli naye ebiro we byetoolodde ne tugamba Isiraeli wait a minute tosobola kutta abantu bwoti kati wulira twakyawo Obote naye ebiro we bikomyewo ne tugamba bannange mulindeeko bajjo you are mistaken singa Abaganda babadde banyigidde Bobi Wine ne bamunyigira kyeyakoze ngenda kugamba ne mwowino wandabye nga bagamba Bobi Wine nedda naye obusungu bukendedde bwe balabye emyaka 4 bwe babanyigiriza kankwayo ekintu ekisembayo ekiri fani KAKALAAMU ngenda kugamba tosobola kuddira nga NRM yafuna 60 mu mambuka nga gwe Bobi Wine ng'oyagala kuba president wa Uganda kubanga omusajja oli Obote mu mambuka yonna akyalinayo amaanyi n'ofuna opportunity omwana we n'akuwa paaso gyowe ku byekifaananyi olabe ne taata we kubanga gwe Bobi Wine oyagala obululu buli just bw'ogenda n'olambula amalalo g'oli n'oteekako bendera oba okoze kikyamu ki okuggyako nga toyagala Bobi Wine awangule nkugereza nti no akena weyajja neekubisa ekifaananyi ne Bobi Wine yafuna 26% kati ekibuuzo kiri nti Museveni nga mumulaba emyaka gimuweddeko ng'akalulu akabba bubbi ng'akena awadde Bobi Wine gw'owagira paasi
tijangu abatoli n'abalango bakuwa akalulu kubanga West Nile Museveni agikutte mu ngalo ajja gibbamu akalulu kati akalulu tunuulira gwe oba Bobi Wine tunuulira abatoli n'abalango akena akugambye bw'ojja eno nga 80% yiyo kuba Museveni West Nile yaddidde mukyala wa Eddie Kenzo mulaba n'oli omusajja oli akankana n'abanga Museveni ajja fiirawo oba akabba misana oba akabba kiro kati akena akuyambyeko otwale obululu bw'abacholi n'abalango okujjako Kakalaamu nga towagira Bobi Wine kuwangula ekyo ekikola kyeyakoze we kiba kimugirayo obululu bw'abacholi n'abalango wandikubye engalo mwasonga abantu mu biro bino bwe bakomparinga Obote bye bakola ne Museveni byabakoze bwe kankubulye mama waffe yatugamba mama wange yangamba neda mama wange yangamba nti baabuzangawo abantu ku Obote state bagitanga state whatever state bureau something Kakalaamu tuli kuno Kakalaamu wano babuzaawo abantu ne babatta ne kiba nnomo nze Zebula yali ankuumyeko Zebula baamutta omusajja n'agamba twase Zebula ensi teyatambula kakati Kakalaamu bose abantu bababuza nawo misana nga tulaba bannakenya babiri we twogerera bajja nga bataddeko enkofiira za Bobi Wine babatwala mu drone tebannalabika kati goboononye Obote nti yatwala abantu ate ku mulembe guno guliko internet batutte bammeka okay tetugenda gisusaakaawo eyo point ebadde ya Bobi Wine okukyala ew'omukulu Akena n'azuukiza Obote mu kiseera ekituufu baziika omukulu Obote yensonga ebadde awo. The Answer Channel, a solution to every situation.